Eyali omulodi w'ekibuga Kampala era omukulembeze w'ekibiina ki People's Front for Freedom Ssalongo Erias Lukwago olunaku lw'eggulo yakwatiddwa ab'ebyokwerinda okuva mu maka ge ewa Kaliga n'ateekebwa mu mmotoka ezaakazibwako erya drone era n'atwalibwa mu kifo ekitategeerekeka newankubadde ng'oluvannyuma omukutu gw'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Mosken Rugaba gwagenzeeko obubaka n'ebifaananyi ebyalaze ng'ono bwali mu mikono gye. ne beeforcinga awo ne bayingira ekisenge bagenze ne bamenya oluggi kati fena tukyatiddemu tusabusaanye Mukama atuyambe. Ensonga eno yatabudde bannabyabufuzi bangi okuli bannamateeka ba Ssalongo Erias Lukwago bennyini naddala olw'ebitongole ebyo by'okwerinda ebimu okulaga nga kino bwe babadde tebakimanyiiko. Omuntu ali ku leve eno bw'oba omwetaaga omuyita ku poliisi. Etuuseeko eri omwogezi wa poliisi agambye talina kyamanyi. N'olwekyo we treat it as a case of kidnap. Abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga bavuddeyo nga Dr. Livingstone Ssewanyana ategeezezza nti ssemateeka w'eggwanga lino alambika bulungi engeri y'okukwatamu omuntu abeera ateeberezebwa ku nsonga yonna emenya amateeka. Amateeka galambika bulungi omuntu yenna engeri gy'alina okukwatibwamu n'ebifo gy'alina okusibirwa. Tewali ngeri yonna amateeka we galambikira nti omuntu anakwatibwa mu ngeri y'ekimpatiira nti abakuumaddembe ab'amagye banaabuuka ekikomera ne bagenda ne bakwata omuntu mu maka ge nga bwe tukiraba mu nsangi zino. Ekyo tekikkirizibwa mu mateeka, si kugaawano gokka ne agensi yonna. Ssewanyana ng'ali wamu ne Miriam Matembe balabudde ku kabaate eggwanga ke lyolekedde olw'ebikolwa nga bino. Naye teri ekinduma nnyo n'enfa ne mpulira ngenda kufa singa si lwa Katonda okunkuuma n'ambeesawo. Bwe ndaba Pulezidenti Museveni yagenda mu nsiko n'abaana baffe bonna abatonaki bonna n'avaayo n'agamba ngu ateekako enkyukakyuka. Kati bw'atuuse wano gavumenti eggwanga lyonna n'ateeka mu mikono ya famire ye n'aliteeka mu mikono y'amaka ge nga gafugibwa kati mutabani we bayita Muhoozi. Ebikolwa bwe bityo bwe bigenda mu maaso nga bwe tubiraba kaakano kiba kitegeeza nti ng'eggwanga twolekedde akatyabaga ak'obukyayi, akatyabaga ak'obutassa kitiibwa mu mateeka, ate era ng'ekyo kiyinza ddala okuleeta entalo mu ggwanga. Tetusobola kukulaakulana nga Pulezidenti Museveni bw'akitwala ng'abantu babeera mu kutya, ng'abantu basobola kwogera ku nsonga zibaluma. Matembe ku nsonga eno alaze obutali bumativu eri ekitongole kya poliisi n'essiga eddamuzi. Naye Pulezidenti Museveni teyandibadde n'akola bino byatukolera. Mutabani we n'atufuukira nga Katonda waffe. Mutabani wa Museveni n'afuuka nga Katonda. For what? N'ayingirira kugamba yafuga poliisi, yafuga paramenti, yafuga judiciary, yafuga buli kimu kyonna. Ngani wizi mwaba poliisi, mwe poliisi, Uganda poliisi yakirwa kite mu handing over. Matembe era asabye omukulembeze w'eggwanga okujjukira ebyo ebyamutwala mu nsiko mu myaka egy'ekinaana. Njagala kugamba Pulezidenti Museveni, munange Pulezidenti Museveni mwanyinazi, si kuvuma naye manyi gye twava, naawe n'olayira kutujjayo. Oyinza otya kubanga gw'otuziza waamini? Oyinza otya? President Museveni, Your Excellency, in your current capacity, oyinza otya kutuzaayo waamini? Mutabani kubanga oli muntu mukulu ngu CDF n'ogamba abantu nti kati bali mu basement yange gye bafuka. Wabula mu ttuntu lya leero waliwo obubaka obulala obulabikidde ku mukutu gwa General Mosken Rugaba gwa X nga bulaga nga mukyala we bwamwegayiridde okuyimbula Lukwago ng'era alaze nga kino bw'abadde akkiriza okukikola olw'akabiite we. Kimuli Abdallah ne kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.